Baba ba mutawaana bano abeewandiisa ate era ne bayitamu mu ngule battunke olyoke owulire faaya faaya emitwe nga gikoonagana. Eno y'engule olyoke owulire obwongo. Kibadde kikambwe nnyo ekyaggwe munnange nno nga Radio Simba ekola fayino yaazo ey'engule. Bino nno bibadde bingi ngenda kubeera nga nkuwaako ku bimu ebibaddeyo n'oluvannyuma maliriza era ng'engule bw'emaliriziddwa ng'omuwanguzi alabise. Munnange nno byatandise bwe biti batandise okubeera nga bababuuza ebibuuzo byabwe. Twabadde n'abantu okwabadde Kyobe Francis mwana mulenzi ono nga yeddira Mamba, yabadde ne munne Birungi Fazila. Jjukira engule y'ennaku zino ey'omulundi guno yabaddemu ebintu bingi, yabadde kwegamba yabaddemu obujogolijogoli bungi. Eruli eri waalingawo nga ggwe ng'omuntu ojja n'endukusa ye, naye kati kyazze nti ggwe wabaawo omusajja ne wabaawo omukyala ne wabeerawo n'endukusa. So twabadde ne Kyobe Francis ono nga yeddira Mamba, yabadde ne Birungi Fazila endukusa yaabwe, Maweje Elvis ono nga yavudde ku King of Kings Kikyusa. Ne tubeera n'owookubiri Omuyoovu Sseggujja ono nga yabadde ne Namulindwa Leila endukusa yaabwe, Nankumba Salima. Ne tubeera ne asembyeyo Kamulali Mulyateete ono nga erinnya eddala lyabadde Mugambe, yabadde ne Nasiwopulosi era nga endukusa yaabwe abadde Nsuubuga Swaibu. Bano nno munnange byeyongedde mu maaso bwe bamaze okubeera nga ate engule etambula mu maaso, baatuuse nga bamaliriza okubeera nga babuuza ebibuuzo bye babuuzizza, waliwo kye bayita okuwandula. Baatuuse ne babeera nga bagenda mu kuwandula. Sseggujja n'avaako. Bwe yavuddeko twasigazza Kyobe ne Kamulali. Bano be baagenze ku finals. Kuba oyinza okwebuuza ku bano ani eyawangudde? Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa. Mu kugenda mu finals baatuse ne bagenda mu kanyogoga. Wano be baababuulizza ebibuuzo ebifaanagana oba okitegeera. Oli ne bamubuuza n'ono ne bamubuuza n'ono ne bamubuuza n'ono ne bamubuuza. Bwe baatuuse we batuuse ne basibagana. Bwe baagenze mu kusibagana, wano nno munnange bibadde biwanvu. Engule yatandise ku ssaawa kyenkana 4, ewedde kyenkana ssaawa nga 4, zino zigenda mu 4 kubanga bye njogerako byakabaawo kati. Oba okiraba? Baatuuse we batuuse Father Gilbert bwe yazze n'alonda Kyobe nti yagenda okusooka okubeera ng'akola ki? Ng'abuuzibwa ebibuuzo. Olwo nga bagenze mu kanyogoga. Mu kanyogoga babatwala ne babatwala eri. Jjukira baatuuse ekiseera bano babaddeko n'endukusa zaabwe. Kati waliwo we baatuuse ekiseera ne bababuuza, kaakati mugenda kusalawo. Ggwe nga ggwe owaayo abasajja n'abasajja, mugenda kukwatagana abasajja n'abasajja oba bakwatagana abakazi n'abakazi? Omusajja Kyobe n'agamba nti nze nyimiriddewo nga nze. Ne Kamulali naye n'avaayo n'agamba nange nyimiriddewo nga nze. So endukusa ne ziteekebwa ebbali, n'abakyala ne bateekebwa ebbali, bano ne battunka lwabwe. Bwe battunse, endukusa zaatuuse ekiseera nga tezikkirizibwa kukola ki? Kubeera nga ziyambako. Beeyongedde maaso. Bwe batuuse wano baatuuse ne bagenda mu kusibagana. Bwe batuuse nga obubonero buli 33, bonna nga balina bubonero 33. Kibadde kikambwe nnyo, enduulu ebadde y'amaanyi. Bagenze bwe batuuse awo bagenze kugamba mu dro zibadde za mirundi egyo 2. Bwe babaze nga basibaganye ne baddamu ne babeera nga basibaganye. Bano nno bawangulidde wano. Omuwanguzi wano we tumugye. Bagenze mu kuwandiika. Bwe bagenze mu kuwandiika, olwo nga bagenze mu maloboozi. Amaloboozi gano nga bababuuza, amaloboozi gano baani abaagoogera okusinziira ku mawulire nga gabeera ku Radio Simba. Mu kusembayo, mwana omulenzi Kamulali
n'awangula. Baagendedde mu draw, wali we baagwiridde draw, ne basembayo mu maloboozi, buli omu n'awandiika. Amaloboozi ndowooza gabadde nga 4 mba seerabidde. Mwana mulenzi Kamulali n'atuukako, oli ye n'avaako nga talina wadde lyakoze eki lyasse. Gamba n'ekiggweera awo nga Kamulali mugambe bw'atyo bambi bw'awangudde engule. Omwana ow'engo ab'Emmamba baawangulakokko, nzijukira waliwo engule gye nalikokko baali bawanguddekokko, kati ab'engo be bawangudde engule y'omwaka guno 2025 era y'abadde Ssengule mwana mulenzi Kamulali mugambe, era buli omu gw'abadde ayagala okubeera ng'awangula. Byo byonna ebibaddewo bye nnyinza okubeera nga nkuwa mawulire genkusakidde olunaku olwaleero, bwe bityo bibadde binyuvu nnyo. Abaddeko ofunyeemu ky'oyizeemu, naawe akyawuliriza osobola okuyigayo kano. Awasizza omukazi omubi taba muwuulu. Ssengule mwambaze ekya